nti abantu bano babagamba baveeyo ne bagaana abaffe abaali bayiwa kasasiro alyoka akola olusozi ng'abaali bagenda okunoonya katonda nga bano baali bazimba omudaala gwe Babeli baali banoonya ki waggulu bo tebakirowoozaako olunaku olumu nti kasasiro ono asobola okubumbulukuka because kasasiro bwe liba nga ettaka libumbuluka ng'eryebuduuda naye kati ono kasasiro awewuka namaaso n'empewo emufuuwa n'abumbulukuka baali bamutikka nga baliyanga bano abaali bazimba omunaala gwe Babeli abaali banoonya katonda so nga tonanenya baalemerayo gwe ekyali kikukoza ekyo ki oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda kale mbalamusizaako mikwano abagenda maaso n'okuba nti no mutwegaseeko akaseera kano ndine Saalongo simanyi busungu bwewe busibuka enkya n'eggulo buli womutuukako aba mukambwe simanyi lwe ndimusangako nga mukakkamu naye tuulakalira ebigambo tugenda kubanga tubigamba mu bufu obufaananako bwe butyo abasidi omusunzuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli era kwe tubeera ensonga ne tugenda maaso n'okuba nga tuzitembeeta Saalongo nate agenda kubabuuzaako seconds ntono nnyo ebigambo tujja kuba nga tubigamba. Sebo neyanza webala okunoonyako nate amiina etuli okuba enkolayo ensonga ez'enkizo nsanyuse nnyo ate n'abalabi baffe ntera okugobererako omukutu guno nga tukoze interview olina byotemaatemamu babyo bya fitina nze mbyogedde olwo nalabako ng'ompositinze nga ndinako ebivumo byali 310 naye abaali basinga obungi baali basiimye naye nabala ebivumo nga biri 310 ate waliwo ndagala nenziramuko kale ne bampemula ngenda okudagako ziri mu lukaaga kati ate nange kyenakola nange nentula mu interest yaabo abampemula kati engeri gye ndi Saalongo kati ze nembawemula nnyo maye kati ffe baSaalongo kasotandika mu layini y'okuwemula kati nze oba onnyambye kubanga ffe tulina enjogera egamba nti bw'owemula oba okuza abaana mbw ate bw'otabawemula bo bakuwemula bakuyamba ennyo okukuliza abaana kati nze kasotandika ebyakumpemula oba onnyambye okunkuliza abaana oba otudde mu interest yange omulabi mulabula nti Saalongo tagenda kukuza abaana nze njagala abalowooza nti bajja kumpemula bamanye nti bayambako babiri ne kato kula obulungi okitegedde naye mu bufunze si kyabuvunaanyizibwa okuvuma nze bw'ojja wano okufuna interview ku miliyoni z'Abannayuganda 45 ku ddakiika eno ng'otudde nange kitegeeza waliwo ebyenkizo byondabamu era byonsuubiramu nkuwe era nkuwe endowooza eyange kati kibi nnyo omuntu gwenjabukanya naye endowooza ate yokoza nti alina kumpemula olw'endowooza yange nze endowooza kye nandisabye actually nandiyagadde nnyo nti ku mulundi ogujja oba ogenda okukomawo obaako n'ebibuuzo byoze nabyo oba ku responses ezajja tufune that engagement ekyo nja kukikola obategere kyentegeeza nti thani okumpemula just engage me actually bateekeko post oba bateekeko comment nga zikusaba live ku topic yennyini yemu egyo twakola tujje one on one yes babeere nga bali ku live nga babuuza ne tweddamu I think bwe tukola ekyo tugenda kuba tweyambisiza bulungi omutimbagano kati bwonvuma oyinza obutamanya bulungi kikye nabadde ntegeeza kubanga nange nga bwegambye tinze ate kati mu bwa Saalongo naye nkuweerawo embawa tuve ne ku kinyusi kati ekyo situkita naye ng'ate omuntu oli ayinza okuba tategedde yandiyagadde amanye matovu okwogera kino yakyogeza kinyi alina background yakyo okitegedde so abatulaba mujja kufuna bulungi nga tufunye that engagement oba ne bataddewo comment newobuuza I can come and respond actually osobola okunkuba nti why yitayo ko waliyo ebibuuzo ebikubangibwa okubayitamu ekisinga okuba ekirungi naye kati bwe tuvuma nange nembaddamu nembavuma omulamwa tugufiirwa ate tetuyiga olwali tulina aboogezi bangi abasobola okwogera abantu bye baagala okuwulira naye ate aboogera ebinaagasa abantu nga bye bibayamba batono kubanga nze nsobola kulowooza bwe nnaayogera kino ne bagamba mpalampye ne bannyima oba ngenda kwesimbawo akalulu oba ne banvuma naye kanjogere baagala mbasanyuse si ensonga eyo kale
Atulina Saalongo Matovu mbufu ofaananako bwe butyo. Saalongo straight awe ekituleeta ano nsonga zitera nnyo kubanga zivuga ku side ey'ebyobufuzi. Naye olunaku olw'eggulo gye buvuddeko olunaku lumu emabega Uganda yaguddemu ekikangabwa Kampala n'okutwaliza awamu olw'embeera yagenze maaso n'okuba nti etuuka sayidi z'ekiteezi. Ettaka we lyagenze maaso n'okuba nga libumbulukuka wamu ne kasasiro ali sayidi eyo n'agenda maaso n'okuba nti nno agwira amayumba g'abantu abawerera ddala. Era obulamu bw'abangi bwagenze maaso n'okuba nti bangi balugulamu akaba oba ne bava mu bulamu obw'ensi eno. Bintu bingi ebigenze maaso n'okuba nga byogerebwa n'okuba nti nno basonga ennwe wano na wali. Simanyi seeyo ku mbeera egenda maaso n'okuba nti etambula. Tusooka okuba nga tukubagiza abo abaafiiriddwa abantu baabwe ne tunyolerwa wamu nabo. Saalongo, over to you. Ekisooka njagala okusaasira bonna abaafiiriddwako abantu baabwe. Kyannaku nnyo. Ate twagala okusaba Katonda asuuse abo abaafunye ebisago eby'amaanyi. Ate Omukama awembejje abo leero kati abali mu kubundabunda kuba balina amaka gaabwe gaatwaliddwa bali mu ttenti mwe basula. Tetumanyi kiddako nabo tebamanyi kiddako kuba gavumenti yaffe nteba nnyo na nteekateeka eri awo egenda kuvaayo mangu abantu abo bakolako. Quick response. So tubasaasira naye Katonda tumwekwase byonna bijja kusobola okuggwaawo. Ekintu kino kyabaddewo nakisomyeko nakirabye ku TV nakyetegereza nakirondodde. Owulira ebigambo twabagamba baveeyo kati ova 2015 balemerayo twakola kino. Ebyo byonna ng'oli mukulembeze kuba kwekwata ku bisubi. Bwe bagamba nti abantu bano babagamba baveeyo ne bagaana abaffe abaali bayiwa kasasiro alyoka akola olusozi nga abaali bagenda okunoonya Katonda nga bano baali bazimba omudaala gwe Babeli baali banoonya ki waggulu. Bo tebakirowoozaako olunaku olumuntu kasasiro n'asooka kubumbulukuka because kasasiro bwe liba nga ettaka libumbuluka ngeri ebuduuda naye kati ono kasasiro awewuka namaaso n'empewo emufuuwa n'abumbulukuka. Baali bamutikka nga baliyanga bano abaali bazimba omudaala gwe Babeli abaali banoonya Katonda. So nga tonanenya balemerayo gwe ekyali kikukoze ekyo ki? Tulaba obulagajjavu obuli adda mu kitongole ng'ekya KCCA technical team abakwata ku by'obulamu abataafa na ku mbeera y'abantu abasola awo, enforcement abatatwala buvunaanyizibwa nga bwe balemesa enkiiko z'abannabyabufuzi gavumenti ebiteekamu essente n'etekamu amaanyi babadde bamenya wano abantu mu Lubigi. Kyogamba ag'amaanyi gatekasooka kukozesebwa okutaasa enkuyanja y'abantu. Abantu abasoba mu 100 batebereza okuba nti baafudde kubanga akatogo akabaddeawo ak'amayumba kalimu abantu bayitirivu naye poliisi ekolako abantu 18. Kitegeeza wano byebakweka ate ng'ennamba buli kaseera wabaawo omuwendo gw'abantu gubatiisa n'okwogera mu bantu abaafudde. Bumbi bye kintu kinene nnyo. Kati bwetegereza abantu bano engeri gye bakolamu emirimu gyabwe njagala kinenyeza omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwahabulwa. Lwaki munenya? Mu Lundabudu tumuyita appointing authority yalonda abakozi ba KCCA. Yalonda minister omubeezi Misa Kabanda yamulonda. Yalonda Kyofa Togabye. Yalonda Iddi kati alikuwa bamuyita Kisaka Dorothy. Yalonda omumyuka we. Yalonda abadirector b'ebitongole. Mu bufunze yalonda abantu abakola omulimu mu ngeri yagadibe nga lyenge embwe etunda omuzigo abavunaanyizibwa ku buli kimu. N'olw'ensonga eyo twandimusabye mu nkola ennungi y'obwa Sseruganda nga bwe yita jjajja w'eggwanga aveeyo yeetondera eggwanga olw'okulirondera abakozi ab'ekibogwe abatatunkanye na mutindo bakibogwe. Because lwaki wandibadde nga tuka ku mbeera eno ne muwa buwi lamentation kukungubagana kuleekaana twabagamba bwe mwabagamba mwava ekiteeso nkireeta kugaa tukiteeke mu nkola abantu bati bajjewo ne bagaana.
oba mwabagamba tubajja wano tubatwale Lubaga gye mamubeera abantu abo baagaana ekimu ku bibeezaawo abantu abo kufunawo mirimu era abamu ku baafiiriddewo badde bakedde kulonda bicupa biveera abakolawo awo emirimu totunagera kubona ate abasulayo kati abantu abasula mu 100 baafudde kubanga obulagajjavu bwabo abakulira ekitongole kya KCCA olwabo abakulira abali mu bukulembeze bw'ekitundu ekyo bwe njogera kuba ali mu bukulembeze bw'ekitundu ky'ekiteezi ntwaliramu LCs ntwaliramu mbaka parliament w'ekitundu ekyo ntwaliramu ssentebe LC5 because baabiraba baabimanya nemiranga bayinza oba bajuulire ntwaliramu intelligence eya Museveni amawulire emwago abannabyabufuzi gokka nti amawulire ge bafunaga abannabyabufuzi agenda kuba olukuŋŋaana wano because ekyo kireeta insecurity mu kitundu so bwe kiba nti ebintu ebyo twasaba bifaako ekyamazima twandise omukulembeze w'eggwanga yetondere eggwanga olw'enjege yaguddewo ave mu kunenya obunenya abantu lwaki basetolinga mu bitundu ebyo ekyokubiri abatwala KCCA technical team omuli ab'ebyobulamu omuli abali mu risk management ne security bali badde emirimu bagisuddewo dda nga bakulembeddwa Dorothy Kisaka Idi abatwala Kampala technical team kubanga bavunaanyizibwa butereevu ku nsonga eyo na buli kyonna ekyabaddewo they are held responsible for whatever happened. Toyinza kunenya muntu wa bulijjo lwaki yabeerawo ng'anoonyawo kyakulya omuntu ekimutwala okukola omulimu ewali ekivundu buba bubulwa kasasira awunya naye bw'osanga abantu gye bali balonda binankani bali awo bambi banoonya okubaawo embeera mu really toyinza kubanenya banoonya survival kubanga singa baddewo embeera endala ennungiko oba nga yakasasiro naye nga nnungiko era kye bandibaddemu so toyinza kunenya muntu akeera nyina bemmanyi abadde bakolayo bawerera abaana naye bemmanyi abaafudde era mu byabaddewo nyina bennakubidde si mu bantu 3 nibabuuza why nanti anze ndi walako naawe naye nange ndi mu kiteezi mukama yambiseeko akasubi era ndowooza mu meters nga 300 kasasiro yakomye okugwa ono ennyumba ye gyeri nambuuza kati ogenda kuddayo kubeerayo nangamba natidde naye ati sina kyakukola ng'ate wakyaliwo obusobozi era yes akyasobola okudda n'atuuka so tuleme kunenya abantu baffe aba bulijjo ekibakozesa ebyo oba bubulwa singa enteekateeka ebadde ennungi tebandibadde actually abantu abalondalonda ebicupa n'ebiveera mu kiteezaawo kasasiro singa twaleeta companies ezaagala okukola recycling okugyamu ebigimusa okugyamu gas okugyamu amasannyalaze okay n'ebintu ebirala bandibadde baawa abana abantu emirimu nga kati bakola mu factory y'ekiteezi nga tebakola ku kasasiro bandibadde bakola mu factory ekola ku kasasiro oba tufunye enjawulo naye kampuni nnyingi ezaagala ogatta omutindo ku kasasiro oyo teziweebwa mwaganya ebikono bingi babakuba enkokola kati wano noffe nga need ati wetusabira nti gavumenti ng'eyita mu parliament eveeyo n'etteeka erifuga endabiriro oba n'enkozesa y'akasasiro kyetwandiise waste management policy oba garbage management policy kubanga ekizibu ky'akasasiro tukyogerako ekiteezi naye ekizibu ky'akasasiro kiri mu ggwanga wonna Uganda bonna agenda ejjinja wawunya Mbala awunya Masaka awunya yonna buli wali site wawunya kitegeeza nti kasasiro ali all over kati bwe tubawo n'etteeka erigenda okulambika abaagala okugatta omutindo ku kasasiro mwe banaasinzira obwazi contract kitegeeza kampuni zigenda kuddamu kuteekayo kusaba kwazo bazifuuwe era tegeeza tujja kufuna kampuni ng'abantu beetikana ekasasiro mujja embaali n'ewalala ne bamutwala obanga mujjekamu mutwala embaali kuba yewali ekkolero business ekyokubiri ffe tugamba nti kasasiro tuleme omulaba nga kasasiro tumulabe ng'ekyettunzi lowoozaamu olwaleero nga kasasiro buli gw'okwatako kiro bagamba tukuwamu 2,000
gwomanyi nti wano akapapula kano kasula bwe nti wansi n'okyuka bwoti ebbali nga bakasiseewo dda n'ogamba mbadde nkyakaagala kubanga ye agenze kukola bizinesi yo mufiiriza ebbirize ye alaba ssente naye kati olwaleero abantu bakweka ne kasasiro mu mayumba kasasiro bamuyiwa mu makubo because it's not business naye bwe tutandika okuvyuinga kasasiro as business I'm telling you tojja kuddamu kulaba kasasiro wantu wonna kati tewali nsonga n'emu lwaki tuliisa ebintu ng'ebyo okubaawo naye n'ekyokuba nti abaweebwa emirimu nga mu KCCA n'ebitongole ebirala tusinzira kwani akumanyi kuba bwe nkubuuza Kisaka interview yagikolerawa Luyimbazi interview yazikolerawa ba directors b'ebitongole interview bazikolerawa bayinza okukulema niye kubanga bali kumpi n'omukulembeze oba n'abamanyi omukulembeze besanga batudde mu bifo oba obukugu balina oba tebalina besanga ebifo bikola ki kati ate abalina obukugu ne batafuna so suubira emirimu gya Gadibe nga lye ng'embwa etunda omuzigo kubanga abatudde mu bifo ebyo si be basaanye okubeeramu tebalina bukugu bumala babeera balina obukugu tebalina commitment banki ogenda mu Luganda okwewaayo okumala tebakuyina oli ateeka ekkooti ku mmeezi ku ntebe n'alinda allowance n'asayininga n'afuluma so ekyo government tugikiteekako KCCA tugikiteekako n'abala abavunaanyizibwa naye nga ekyobuntu bulamu twandibye akabonero akalaga nti twalumiddwa nnyo abakulembeze baga nti waayi kyatuyinze kyatuyiseeko tutadde wansi ebyokukola ku lw'obulungi bw'eggwanga abala batambuze emirimu Salongo engeri gy'otunuuliramuko embeera ebintu nga bigenda maaso n'okutambula abantu abali mu Lubigi kiri kyali kya mu Lubigi era Nema yakirimu ne bafuumuula ne tewaaliwo settlement plan yonna nti tubajje wano tubazza wano osuubira abantu abali mu kiteezi oba abayinza obanga bakulaba ku bumanyirivu bw'olabidde ensonga bayinza okubanga bandifunamu essuubi era settlement plan eyaddala n'okufuna obwannannyini obupya kozi bangi babadde balina obwannannyini mu kino ekya Lubigi twalabayo omuntu Ssekinnoomu eyavaayo n'agabira abantu ebyapa okwo kwali kusomooza kunene nnyo eri gavumenti nti omuntu Ssekinnoomu bw'avaayo n'abaako kyayambye mu ngeri y'okusetolinga abantu ate gwe gavumenti gwe nannyini ssente gw'alina obuvunaanyizibwa ku bantu bano so tulowooza nti manyi tukyogera nnyo nti abatukulembera bakoowu ate tugenda tubalowooleza bingi really ebitaliiwo tebalina busobozi bakooye kati ate twagala tubatikkula omugugu tebaagala bakuba abantu bamenya migongo babatwala mu court martial babasibira kitalya tebawozeseddwa naye nga ekyo kibasibya kubagambako nti mukooye abavubuka bangi babasibye naye nga ekisibya abavubuka kulaga butali bumativu bwabwe ne gavumenti eno nti mukooye lowooza oyo tuli kunakula abavubuka lowooza abaana abafiiridde abavubuka abadde balondalonda kasasiro lowooza abafiiriddewo naye kati singa muve mulaga obutali bumativu kitalya obadde yala kujjawo gavumenti naye akabonero kali nti gavumenti nkoowu ekyagudde ekiteezi kabonero akalaga gavumenti nti bwe guba mubiri gwamu tegukyesobola it's a dysfunctional state emikono tegisituka bw'ogenda okuyinya ebigero gamba ebigere binnuma oba otandika okutama nti ate olubuto akabengo kansimbye ate oba okyafunye oti olubuto ng'ate omugongo nagwo gulina ekyekaaka kati ye gavumenti bwetyo bweri buli kimu ogezaako okubanga ate ennaku ekwata amaziga gaba gajja nga nayo gakuluma kwegamba it's a dysfunctional states tekyakola tewali kiramu ku kyonna tekikyakola omubiri mukoowu gwetaaga kuwummula kati gavumenti eno yetaaga kuwummula naye okuwummula kwayo kukyusa bukulembeze Salongo nga tumaliriza ku nsonga eyo ebiseera ebisinga wabaawo budget ejja buli mwaka ey'ebigwa bitalaze n'ebintu ebigwa mu koweri wano wetugenda ogisuubirira okugiraba nga evaayo eyambire eddala abantu ebyaddala simanyi lunaku lwe twabeera ne ssente nga weeziri nga zabigwa bitalaze era kyoba osuubira mu nnaku zino eziddako tugenda kufunayo supplementary budget mu parliament etugenda kufunayo ka budget enyongereza okulayika okudduukirira abantu b'erubigi bagi baliye mu biliyoni za ssente abantu b'ekiteezi
bajibaliye mu biliyoni za sente naye banasaba biliyoni katugeze nti basabye biliyoni 10 emu yejjokola omwendo jja kulya accountability tezikyaliwo so bino bwe bigwawo ate waliwo bibawadde okulya n'okunywa kuno okulya na komba sowani kubamu waliwo abakubye gudiku kati kyawedde dda budget zatandise okutambula era bagenda gamba tugenda bagabira obunga tugenda bagabira ebyanjalo tugenda bagabira tenti bagambe tenti oyiteekawo tataddewo miliyoni 2 tenti ogiteekawo so bino buli bibaawo waliwo ate abakola era tutandika okwebuuza nti oba oluusi babireka mu bugenderevu basobole okufuna olusuku mubanoga mubanayunja nti mubeerawo nga mutudde ku time mubimanyi bigenda kubaawo naye ng'ofuuyirya kano singa tukera ku makyanga kyabumbulukuse mukama singa otuyamala kibumbulukuka ng'alina amayimba gayagala okumaliriza ekyanja alina entindo ezisa ne bakuggwa ezeetaaga okukola okumaliriza obulungi yeetaaga obulumbu 3 naye alina kubufuna nga waliwo abafudde waliwo ababonaabona ye bizinesi ye tunuulire entindo zibadde zigwamu kyogamba tulina ebitongole nga UNRA kina unit ezirabirira enguudo kyogamba oluguudo lugwamu lutya nekitandika okuba nti kati tulina kubanga tupapa tuyise budget obumbi 2 tukole olutindo bemutabaliriridde ne procurement processes nemuziba misinde waliwo ababifunamu buli lwolaba bino nga bibadde waliwo ababifunamu kati ebyo nabyo twetaaga byegendereza naye tolina kyogenda bikolako nga tukyali mu nkola ya gavumenti eno nga bweri wano tuba tunyumyako mboozi tekitugaana kunyumyako bannayuganda bategeera terafe abatali mu buyinza ebirowoozo tubiina nebyokuba tubimanye naye kikyamu abo abalowooza nti ebibamba birina okubaawo bo bakole kubanga ekintu kino ekyekiteezi kyalabwa nga babyogera twakiraba naye 15 mabega mwakolawo ki actually yagamba twakiraba yetaaga kuyingira kitalya wakiraba n'okola ki twawandika requisition tebagiddamu ayagano giddamu akwatibwa atwalibwa ekitalya gwe naawe atagifollowing up yingira kitalya kakati abantu banaamanya nti tetuliwo kupakasiza ku bulamu bw'abannayuganda eggwanga lijja kutereera kale thank you so much bwe tuvaayo eyo twongera okusaasira abantu b'ekiteezi olw'embeera gye mukyayitamu kuba buli lukya bongera okubaako abantu kugambye omuwendo ekitone nnyo bagenda kuyisa mu 10 nina abadde abeerayo mu kugambye sijja mwatuukiriza yaŋŋambye ettako lyabikisa ennyumba eziwera 10 kati buli nyumba giwa omuntu omwomu nga yadde agisulamu kwawulo gye baŋŋambye basanze emirambo 7 nyumba emu naye kati gwe zikutwala nti buli nyumba erimu omuntu ogwo nyumba 10 ate nga mulimu engeri ya slums anti bwebwo omugoteko ogwo kizibu osanga era enjungu esulamu gwe tutaddemu omwomu kitegeeza nti eminimum tugenda kufiirwa abantu 10 kakati ate nga n'abebisago kusaaga busaazi nze nkugambye ekyandibadde ekyangu mu bwetoowaze nankulu wa kibuga ne technical team yevunaanyizibwa ku ebyo ku resigninga bakituwenga ekirabulu balumiddwa then omukulembeze w'eggwanga awandiiko bayogere nga yeetonda kubanga yalonda bano abeebakira ku mirimu ate yabasupervisinga njagala okitegeera nti KCCA eri under state house ekyondoozi okimanyi yabasupervisinga butereevu bakumya kuba nti ye president but yabasupervisinga obutereevu line ministry now bwe nkugamba nti gamba tetwagadde nnyo kikalubira nti resigning kijjamu kalubirira naye yeetondera eggwanga okwandibadde ngaokwetonda nsuubira nawudde nti waliwo fandi anti kati miliyoni 5 zezigula obulamu bw'abannayuganda kale gwafiiriddwa abaana 2 ekiteezi bakuwadde miliyoni 10 so zikoleki n'olwensonga eyo osanyuse nnyo bakuwadde miliyoni 10 muganda wa oba bakuzizaayo buli 5 zigula omwana omulala tetuyinza kuddira kubala monetary value mu bulamu bwa muntu it can never happen nti abakoseddwa kakadde eyamenyesa mugulu nga bagenda gulongoosa namenyekako omukono bagulongoose miliyoni 8 kati yamenyese nga niwe wagenda kulongoosa miliyoni 4 mumala ye bwodda nga gumaze okumenyeka ye bangamba guli biyoni repair ne bagutemako miliyoni yali yegenda okukolawo kwegamba tuleme kugamba nti kubanga tulina ssente therefore ebibamba biggwewo tusasula abantu ssente tulage tulina ekisa kyamaanyi mufune ebizibu tunaasasula
baganirawo mbalekere babutikire we shall compensate them ngawo tuba tuyiseewo nnyo kati Salongo tuba tuvuddeyo eyo ne tukomawo eno it's a sad note naye kale ebyo tubitadde awo twongera obasaasira